Ab'ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga ekya URA bategese okusaba okw'okwebaza Katonda olw'okubasobozesa okutandika obulungi olugendo lwabwe olw'okulaba nga bongera ku bungi bw'omusolo. Beegatiddwako bannaddiini ab'enjawulo, bannabyabufuzi, abasuubuzi, abakulu mu by'empuliziganya, okubadde omukung'aanya ow'oku ntikko mu Vision Group Barbara Kaija. John Rojochi Musinguzi akulira ekitongole kino ategeeza ng'obumanyirivu, omwoyo gw'eggwanga wamu n'obwesimbu ze zimu ku mpagi ze bagoberera mu kukola emirimu gyabwe. For anyone to work in this organization, you should identify with professionalism, with patriotism and with integrity. So we started working on these things and they appeared abstract, but the Lord has faithfully been making these dreams a reality. Akakasiza nga bwe bakyali ku lugendo lwabwe olw'okulaba ng'eggwanga liva mu mbeera ey'okwewola ensimbi okuva mu mawanga amalala. The Lord wanted us to collect enough revenue, and He wants us to collect enough revenue that will make our beautiful land, Uganda, economically independent, that will put enough drugs in our hospitals, that will work on all our roads, that will make sure our education is sought after, the way we ran to England to go and study in Oxford and Cambridge. We knew that the Lord wanted Ugandans to live in peace and in prosperity. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.